Twende wansi bambi. Yakoze atya kanso ku kyaki kuba mpulira mbu amasanyalaze yagajjeko kuba leero mundabye ayina ekiwandiiko kyatwalidde mwami Museveni ku nsonga z'abanuupu simanyi bingi ebitambule wa sibambi kuva dda wa movement biki ebitambule wansi lwakwama temwamutegeera butegeezi sibambi mbu bwe nkutereka akatambi kano ojja kutegeera nga Besigye acha amunyonyolako nga tannaba na kusibwa sibambi era mbadde nsaba abantu bonna bakawulirize ojja tegeera ayitibwa Nsibambi. Emyaka gino gyonna ndudde nga natuume erinnya muganda wange Yusufu Nsibambi namuwa erinnya Kanoonya. Twali mu lutalo e Luweero twalinayo munnaffe baali bamuyita Kikonyogo Kanoonya. Kikonyogo Kanoonya olutalo bwe lwakaluba ennyo 83 nga guggwako olutalo lwali lw'amaanyi olwo oyita ojjooka nga anaatera okufuna accident eyo. Bamu ku balwanyi baffe baasalawo okwewaayo nga olutalo tebakyalaba nti lusoboka ne beewaayo. Omu ku beewaayo yali Kikonyogo Kanoonya. Era oyita ojjooka ng'agenda kufa yali mu helicopter ng'akanyuga empapula wansi we twali mu nkambi zaffe akanyuga empapula zigwe gye tuli ng'atubuulira atuwandiikidde tweweeyo tetukyalina kyakukola mweweeyo nga bannammwe Kikonyogo Kanoonya abaali bamaze okwewaayo gye bali munamwe mweweeyo nga Kanoonya era lyerinnya linatuuma Nsibambi. Si kituufu tinajjeeko abantu bye nabakolera. Abantu mbakoledde ebintu bingi. Amasanyalaze nga tutte ewantu wangi n'ekino ekyamasanyalaze ku kifo kyange ku Jalia City e Buyaaya naleeta transformer nga yange kola mirimu eyita mu luguudo zange ziri private si za government. Emiti gy'amasanyalaze gyange ze nagisasulira naye abawumeme nga tebatiise mu mitendera emituufu ne bateekako ebyalo n'ekyalo ne amasanyalaze gano gakendeera naye nensirika bandi badde balina kuleeta transformer ennene kati omukulu ayitibwa Dennis Bugaye ate nga namusomesa akola Mengo mu Land Board n'aleeta gyempita ndowooza factory wa faamu y'enkoko naye eyaluza amasanyalaze gonna ne gagwa. Kakati ebintu ebyange ne bifa ningamba ebyalo ne bwe bisigaddeko naye ye aveeko oba baleete transform ennene. Kakati mu mbeera eyo kwe gajjako yakozesa kyalo kweka nti yajjeemu ebyalo naye natwala amasanyalaze kilomita 6.4 e Bukasa $5.7 saagajjaako. Nentwala amasanyalaze Bukonoka $1.38 saagajjaako. Nentwala amasanyalaze wanunga mu Kibukuta sigajjeeko. Nenkola ebintu ebirala byonna enguudo ezaggwa 6 zajjeeko. Okuyola ebisasiro nsasula $43 buli lunaku ennaku 6 nensasula abakozi $55 abakozi 3 kati sikyalina mulimu sina ssente n'ekiwumuza. Ekya basale nsigaza abaana 7 abadde mu university nsasula kumpi $4.3 abo abasomalo abo sibajjeewo naye bali abalala abatuuka mu 6 sikyalina ssente kubanga sirina mulimu. Ate bakadde baabwe be balemu okwesimbawo bagambye nti bannange waliwo ki obuzibu. Mukyala wange ajatijata Nasubuga ye agambye agenda basasuli omwaka guno kubanga notice badde nyimpi nga bwe tulabe ekiddirira naye nze Nsibambi abo sirina ssente. Ebirala byonna binakola amataala gendateeka kuba gasola gendateeka gakyaliyo. Kakati ono omukulu Bugaya akozesa propaganda asobola okusigala ku masanyalaze ate nze nanyini yabireeta nga simuwadde mbenga ate nfiirwa. Ekyo tekisoboka. Naye ekirala ekisembayo ne bwe mba mbijjeewo kya buntu Nsibambi ku bintu byenkoze mu Uganda yonna tewali mubaka wa parliament abikoze. Kati bwongobanga omunya nze mba nkwebaza ki? Owulidde Besigye erinnya lya Mutuuma nga bali mu lutalo
balina omusajja bamuyitanga Kikonego Kanoonye mwaka gwa 1983 olutalo nga nyunyitidde bayingenda mu 89 awo Kikonego Kanoonye omu bw'abaddukako abayeekera nagane yeewaayo eryo litoojoko era Kikonego Kanoonye yajjanga mu helikopita ng'abakasukira empapula nti mweweyo temukyalina kyakkola mujje tukole ne gavumenti naye ono Besigye yali yalaba dansi bambi ono era erinnya lye yali mukazaako mu FDC Kanoonye omuli w'enkole yabalyamu oluka mu nsiko kati nkubuulira emboozi enkadde ono Nsibambi agenza okukola bino nga Besigye ali mu kkomera era tannakolako interview eno leero yaddako nali nkulaga nti Besigye yeetoololebwa abantu zimoolo zizokka ne bamulyamu olukwe ne batuka kyavudde amalira muki Nsibambi kuva dda wa movement ne mu FDC be bamu abaakulembera okuleeta ssente ziri Besigye ze yayogerako era wabanyonyola wanaagamba emirundi gyensinkanye mwamyani naye abyogera kati tufe tubadde tutegeeranga mbu bulijjo amusinkana kati Kanoonye ye Nsibambi era kati ali mukasuka mpapula mu helikopita tweweeyo tetukyalina kyakkola bino Nsibambi si yasoose obikola kagayiza ekifaananyi ekigazi okitegeere bw'otunuulira Nobert Mao bwe yali agenda mu movement yagamba nti ŋŋenda kuteesa omanyi baana kibakulembeza abantu kye balabanga abafunamu naye amazima gali nti abantu bano bagenda kweteeseza ku lwabwe yagamba ŋŋenda kuteeseza FDP tusobole okubeera n'okulonda kwe tukaanyizaako electoral reforms tetugenda kukoma abo Mao yayogera tubeere n'ebifo nga tubigabana okitegedde nga tubigabana ng'era n'owa DP kyangu nnyo okufuuka minisita abavubuka ab'enjawulo bayingire mu gavumenti mu bifo ebyaki ebyenjawulo twamaliriza Nobert Mao yennyini ng'omuntu ye yeeteesereza nga yafuuse minisita gubadde ne constituency tali mu kuvuganya njagala owulirize bulungi ebintu byenkugamba ebyobufuzi abantu abamu tebabitegeera eyagenda okuteeseza ekibiina yamaliza yeeteesereza ng'afuuse minisita w'amateeka era nga bamuwadde ne constituency tali mu kuvuganya kitegeeza yakwata ekibiina n'abikka bano abaali mu kibiina akagoye bandulume n'akwata ekibiina n'akiwaayo mbw abateeseza kumbe yeeteesereza era ne byafunamu bibyanga ye kati Nsibambi bagenze wa Museveni Nsibambi bagenze wa Museveni ne bajja ne batunyonyola nti bagenze kuteeseza basibe naye abasibe n'abalamu abaliwo bani b'osinga okulumirirwa omuntu ogyeko abantu amasannyalaze ku kyalo ko wakulira oŋŋamba otya mbu oteeseza abasibe aba NUP bowalana tekisoboka golaba kisoboka olwaleero Nsibambi ng'omuntu ateesa naye takibalina kukimanya nti abantu abaavuganya mwami Museveni nga Robert Kyagulanyi ewe takyasobola kubeerawo so nga ate Munyagwe yamuvuganya ye talina abasirikale babunguluddewo abeerawo bulungi kati osobola okwawulawo ebyaddala n'ebyekiyaaye Nsibambi kanso kanso wa Gaddafi mbu kanso yali wa Gaddafi ku myaka 26 kyonna kyekiri naye ngenda kubuuza ekibuuzo Sakozi wabanga kanso nga munnamateeka amateeka ye yagasoma kifuula nnenge ate nga baga nti omukuba kugu akuze tamanyi kutuuka awo nti ogula transformer ku ssente zo n'ogula omuti gw'amasannyalaze ku ssente zo n'abaguteekako umeme oba UEB n'ogisasula ne bajja ne bagusima ne waya gwazigula naye nga tuguyinako bwannannyini ekyakuze takimanyi era wamala gateekayo
bw'aba agamba nti gage abadde tagasasula kati woba ogasasula gaba gago oyinza okupangisa ennyumba gye wazimba tosobola kakati ngenda kubuulira kino kye bakola kibanga wogamba omupangisa ng'awulidde ayagala nnyo okukozesa ekifo kyo n'agamba nti nze sina buzibu kansibe tayirozi kankole ki nze kankimalirize nze nkikozese tamala bisiba n'agamba nti wano wange waba si wawe kakati ne gundi ki kubanga gavumenti esasanya amasanyalaze mu bitundu ebyenjawulo gwe nsibambyo galeeta oyinza okwasose busosi gavumenti webadde egenda gateeka oba yali mu nteekateeka gwe nofuna ekitongole ekikuyambako yoyo nanyini Jalia City kakati ekyo sose nenkimuwanga omubaka kati ate ekirala nenkimuwanga omusiraamu abantu bano simanyi nsonga lwaki abantu abalina amanya g'ekisiraamu batuswaziza nnyo mu ngeri ate ngolaba baali badde n'eddiini ku Jalia City waliwo toyi ez'olukale ze yateekawo nze nagenza okuva e Masaka nga yazisiba nayimiriddewo nkulayirira nagenza okuva e Masaka ku muzikiti ku mukolo gw'omuzikiti twayimiriddewo nga yazisiba oyo omusajja abadde ki ez'olukale yes yazisiba ez'olukale ze yayiterawo abantu ajja kisuula era kati sakozi kankubuuze nsibambi ani yamugamba nti abaana babadde aweerera babadde bamumala okufuna akalulu ka constituency yonna beyawa basale ayagala gamba nti constituency yonna yagiwa basale kale yeewunyiza nnyo okuwerera constituency ennamba kitegeeza obululu bwe yafunye bwasose ne mu baana baweerera okitegeera kyenkugamba kitegeeza abo bakoze eki bamulonze kati gwoddira oti abaana bowerera ng'owerera abaana oba 7 oba 5 gwe noonyigira constituency ennamba olw'abaana bowerera ngo ganti kuba na 5 bempeerera be baalifunyisiza obuli mu constituency ennamba bw'oba tunuulidde akalulu kalina ebintu ebikagenderako ebikafuula ak'amazima oba ebikafuula ebyobutaliwo kansonga nsibambi bwayimirira nagana Mwami Museveni wangula akalulu kano mu mazima ye ebyali mu kalulu byonna teyabiraba bw'oba ogoberera amateeka okujjako nsibambi ye yaddidde amateeka nereberera nga agawesa ki naye ali fine koona ekyo kye neeraliikirira naye nze bwe naaviira wano bw'otunuulira Mwami Nsibambi ebintu byazaakola mu FDC bwe baatuuka bamwami Besigye nga badduka nga bagamba nti bano baalya era ssente baazituwa omwaka oguwedde okulwanyisa Kyagulanyi munnange Nsibambi yasigalayo eri mu FDC erina ssente ezo eyabanandala ali mu yabanandala bulungi nnyo teyajja mu PFF era yagamba gwe Besigye genda kubajjukira Besigye yali yamutuma ddala kanoonye kikonyogo kanoonye kutegeeza politics abasajja gwe basamba kati sakozi politics abasajja bano gwe bakozesa ne gwe basamba bye batera ku mmeeza mwesibe mulaba era ngenda kubuulira bano abasajja bonna abaagenze ewa Mwami Museveni bagenze kufuna bo nga we baagala naye ate ogamba oli mugagga ate era kukakasa nti bagenze kufuna nga we baagala kankutemetemereko omusajja ono yamala mu parliament ebisanja bimeka bina Latifu bamala yebyo ekibiina ne kimuwa kaadi okwesimba ku bwa meeya bwa Kampala kaadi n'agisuulawo njagala otunuulira obunafusi bw'abasajja bano kaadi bw'agisuulawo ate n'agenda ayiikirize ali eri ku independent Sejjirinya gye yali teyadduka n'agendayo ayagala okuyiikiriza Sejjirinya ku independent naye nga kaadi ya kansa agisuddewo kyokka nga ate gye yasaba mu kibiina kati olemesezza ekibiina okuwa omuntu kaadi ow'amakulu agisuulawo ku musawo envanyuma oba ali yagisuulawo nga tasobola kulonda mangu era yaliwo byali jirikiti kubasuula mbwefudde yali nabiira tukaka tufega so nga ali twatusobola okulonda pensi eddungi kati gwe tebereza senga bali mwezi atuse wakati awo n'agamba agireka ababa okyeza kuba kwokya kye yakola bwamala kikola ekyo kyennyini Mwami Latifu n'adduka ayiikiriza Sejjirinya eri gwe bawadde kaadi
bw'amala kikola ekyo bwe bigaana n'agamba kati ovudde ku MP ogambye nsobola okubeera meeya oba meeya obusuddewo odusozeeyo kuba MP nabo obusuddewo onfuna bulungi ku kisanja kino n'akomawo naye nga amaze osavinga emyaka emeka ebisanja bimeka 4 ku kisanja kino n'akomawo n'agamba ate kati njagala kubeera chairman wa Gombolola wa division meya wa division ya Nakawa ya ebindi ya Kawempe okiwulira abantu bamumye kadi ne bagimumma ne bagiwa omulala from MP level to mayor division back to MP then to mayor division to mayor city ye yandibadde atambula ddawa ekiwulira bwava kubwe mupinga ddawa anti mulinga gamba atambula dda mabega era ali mu Calivansi kakati kino kyatulaga kye kino era kati kino kyakola kikigamba nti banono bakabanza nyisa buzanyisa kambalage no wa minister nsobola obufuna kyaliko atesanga Sebagala we yeteeseza nga mawe yeteeseza era atesanga ye China kyagenda sakira Kawempe pata ina kyagenze kola ki Sebagala tebagigire era agenze kwekolera nga ki tebagikube kati olwaleero Latifu ali wali eri ku mwanjo agamba twali tufateseza basibe nga musibe ekigwalumirirwa anti nga tonateseza basibe sakozi nze nakagende luzira emirundi egiwera okulaba abasibe abaki abenjawulo abakulu bano bagendayo ddi balabe ku basiba gwe bambuuliza kyokka bateeseza ate bateeseza agamba nti bamukola bubi nnyo bateeseza bamukola obubi bano bali wali kusaba bifo era kyobolola statement za buli omu zikyuka Munyagwa yagambe sinza kubeera ku position ekulemberwa gundi kakati n'omubuuza kati ate woyina ekibiina lwaki tokiteekamu amaanyi kikulembere nti wakiri nkola ne gavumenti kakati bw'otunulira ebintu bino kati bano ba politician bonna ababadde Uganda Kyagulanyi Uganda egenda mwebaza ekintu kimu yabuusa abantu kye bayita ba politicians n'ebikola ebikola ki kati Kanoonye ali mu bantu kati asuula mpapula mu helicopter mweweyo omusajja nakyasoboka n'akalulu yakawangula bulungi Yonsibambi ye Kanoonye kubanga omuntu amanya amateeka gatambula mu ngeri ya bulambulukufu sakozi oba weetonda ki era buba bulamuzi ki obukolebwa mu kwetonda nti ono bagambye yazza omusango kati mumuleke ngamba omusango guvunaana omuntu aguyina era ne bawooza balaba oba agusimattuka oba gumusinga naye buli woogamba nti nno abantu kubanga president ye kituufu agaba ekisonyiwo mu nsi yonna keba America naye president tagaba kisonyiwo okusinziira kuba mwetondedde president atunula misango ne gwawa ekisonyiwo ayinza okuba tamanyira Trump nga tayogerangako naye wadde omutuukirira wadde omuse ayinza okuba mumanyi nti president bwatunula misango n'alaba n'agamba bano kusa ku musango guno nasavinzeeko bw'ati ono okusinziira ku mpisa ze bagambye kukomera kubanga ne prison ewayo report nti ekomera abadde yeeyisa bw'ati n'okusinziira ndabika gy'alabika yandibanga yabonerera biki president atunulamu ebyo n'agamba ono asonyiyiddwa tatunula mu yamwetondedde kuba kigasa ky'okwetondera president ng'omusango okuvunaana gwa bijambiya watematema abantu Latifu kuye kati wa kibiina ki talina kibiina kubanga n'ekibiina kye yalimu yakijeemera kati omanyi waliwo abantu nga ye talina kibiina si wa NRM si waki ng'ali awo wakati bamuyita Kaguta Oye kati ali Kaguta Oye kati ali Kaguta Oye era abo bw'oba bagenderedde nnyo bamanyi okwefuulafula nti bali mu opposition bali mu ki naye bamaliriza balina byabwe bye baagala bongo ng'abantu n'emyaka 2 nti abantu abaali badde basavinzeeko
nga ne bibiina bakomawo ko kati bakadde ba bibiina bali awo batunula nga basemogere we bakola nti basaavinga namaane bakomawo ne batandika kutereeza dippi nga bali awo mabega naye be baalekawo baali baluvu bazibu basemogere basaavinga ku tayimi yabwe y'okusaavinga ne bakomawo emabega ne batuula era mu tayimi yabwe y'okusaavinga batambulanga n'abasajja abo basekweyama batambulanga ne basebaggala bampuuga balukwago nga semogera atukane ku mukolo nga bamuwadde okwogera n'agamba mutalo wange ono kasooka babuuzeeko naye mulungi kakati abantu be twazzaawo tewali wakulembera mbw anaavaawo n'ebifo babigazeetinga nga biringa byabwe kati kyekizibu kye twasanga era gwe muluwo ogwo ogubasudde mu katego mu kamasu muntu kadde balwanyisa kuba yakimanya yasooka bategerako nti baagala ssente Nsibambi wabagamba mugagga ate kati bina byagazaaki Nsibambi ayagala kolera bantu ayagala anoonya ssente anti obugagga bwa Nsibambi abwerumiriza wagamba alina ebyapa 10 mumeka obugagga bwa Nsibambi abwerumiriza kankubuze ekibuuzo talinga nze kitufu mugagga naye omugagga teweyogerako nti nze mujje mundabe ndi mugagga oba n'ebintu ebikwogerera nti gundi oyo mugagga yenna nnyini kiri ebyapa 10 mwana Nsibambi kizimbe kikyalina e Kampala kyomanyi nga bwogamba nti Royal Complex yakirumira ekya Nsibambi bakiyitaani obugagga si bwaba vijje bwojja n'ogamba nti nno hamutawa yani oga ya Insta Kigundu amisi Kigundu noga musajja nga mugagga obugagga abeerawo ebibwogerera nti gundi mugagga olwakino ate ngenda kubulya sakozi omuntu enayitibwa omugagga bana ebintu byafiro byeyerekereza okitegeera ekimu ku binaga omuntu nti munaku nti era mwavu muzibu zempisa envundu zayolesa mu tayimu y'okugezesa omanye omuntu asobola okubeera omugagga olumu mu ssente naye ng'ebikolwa byonna byasigala byakyavu kati Nsibambi mwavu mu butonde mwavu mu butonde esente aziyina naye ebikolwa bye si bya bugagga omuntu alina ebyapa 10 mumeka mwana e Kampala osalakoti obusannyalaze munnamateeka tamanyi na kumanya nti amasannyalaze gabaga gavumenti bagenza okujja ogazzaawo baleeteddeko ne patrol 5 ogazaako naye bangambye nti oba yabakutta simanyi oba ajja batereza naye nawulidde simanyi agenda naye batwala mu kooti abakoze ki abagasazeeko ano omukyala we yamugambye tuswala nze oba abaana bakulemeredde okuweerera babadde oweerera kambaweerere mukyala wani Wansibambi yamugambye tuswala abaana b'okuweerera baba bakulemeredde nze ngenda baweerera bonna bonna tewabayo avaayo okakasa yes kirigeza omukazi ayinamu yesha yamugambe kuba yagambe agenda basalako basale yagambye zibasazeeko omukazi nagamba zonna nzibazizzaako era n'agamba mwenna mugende buli omu gyabadde asomera omusajja waali fayini ajja tiwamma bwebale nnyo webali naye yalabye nga waliwo ekizibu kati gwogamba nti basale ozitemyeko abaana bano ate nga be bato be bajja mu bukulembeze bw'enkya oba okotogedde education ate ng'ogamba oyamba basibe wabula abasoma obajjeeko ogenze oyamba be basiba abasoma batereze eggwanga obalaze tebalina kusoma kati abo bafe abatalina busobozi mbw ate ogenze tereza be basiba kisoboka ekyo ogwo omutima gwe bayita batya ayogera ekituufu ki ekimugira naye wogamba nti ate abaana omugijja ogwandiyambye eggwanga ogununula eggwanga ogutoguyambye ate ogusazeko obusazi ate ngenda kubulya sakozi era nze mbulira nnyo abantu lwakuba nze ebigambo byange olumu mbyogera abantu ne bagamba nti olumu mpika bupisi byenjagala naye bana bino mbasibise byenjagala sakozi njagala nkubuulire omuntu MP ne yeesimbawo omuntu MP ne yeesimbawo ne bamukuba akalulu nga bamuwadde n'ekisanja asaavinze ne bamukuba akalulu najjako amasannyalaze n'asiba ttooyi ekirala senga abadde yazimba n'omuzikiti abadde agumenye waliwo omuzikiti awo ku Jalia City era abadde taguggala
abo yakuggadda tetoyiwozisibwa nanti kati bwokola ebyo ekyo ekifo kijjagwa kakati ajja kikuba ekigo kyenjagala omanye Sakozi kati n'olyokota kati ate awo njagala okungiriza abasajja abalinga baamini ayamba nga tasuubira kwesimba wadde kuba erosi wano kiyamaani n'azimbira abantu omuzikiti nga ajja gusaaliramu we bagugudde ne waanaddako mu kyalo tabuuza amasanyalaze nga mugakozesa nnyo n'ateekawo tooyi olukalanga walulaba buli tooyi buli sayidi ng'eriko kataapu ate tayagala kalulu abo n'abamala n'abaka abalala n'ayamba ku bano abo abasajja banjawulo nnyo tebamanyi bannabyabufuzi naye nga yali azze kukolera abantu ono ekiwulira kati ono kitegeeza buli kye yakola yakikola abantu ate abo nenjoka njoza lutaaya yayise abantu be bonna n'agamba nti nze abantu batubagiranga bayimbi ne tumaliriza ne tujja n'ebyobufuzi nga tulina abawagizi baffe atambudde naffe ebbanga lyonna sisobola kujja na kintu kyakimu kyetolo kye nakola era emmotoka biki eddwaliro zinayikondo biki mujje mbakwasa ebiwandiiko byabwe era ne bamusaba nti honalebo ffe twakulonda wadde akalulu ko baakakola ki tusaba obituterekere kuba ffe tukwesiga ebyapa tusaba obituterekere zikadi za motoka za ambulensi ebyapa alina akantu kabadde yabagulira tusaba obituterekere era yayise n'abagamba nti nze mwali bawagizi bange bannaye mwampa akalusi ate ono agabajjako bujja naye n'agamba ate nze netooyi nazo n'ozigala kuba abanyonyeraga omukwano ogwo tegusobola kuggwawo naga tegusobola kuggwawo mponya ebintu bye nalaba ekizimbe kye bakitutte naye ku ssente mmeka bakitutte ku nawulidde kawumbi mega katwalawo nga ekyamukwano wali bakigula obuwumbi 2,600 bani yakigula muwonge nalabye amenyeewo yakimenye mega standard bagitutte kawumbi bwe nawulidde naye Sakozi kati obugagga mukwano bwe yaliko okutuuka otwale aponye bye yaliko okutuuka otwala ebintu byabwe bwe bityo ku kawumbi kyekikakasa kiri mwami Sebaana kye yayogera okijjukira Sebaana bamubuuza nga ali ku interview emu nti owaaye mukulu Sebaana gwe nga toli mu kibiina ky'abagagga b'e Kampala n'abuuza ekibiina ky'abagagga b'e Kampala kye kiriwa munamule n'amudamu n'amugamba nti ekyakwagalana ndowooza yali Frank Walusimbi n'aseka bali bamukwako interview n'aseka naga ogamba bano babbulooka abagagga bawaabo kati siyinza kuwakanya Sebaana eyali meeya mu Kampala omu ku bagagga basinga mu Kampala abaali basinga okugamba nti bali babbulooka bakitutte ate nga sente ze tezaali za Museveni bakitwala bwe bityo bitandika kakati bwe bityo bitandika bana basajja abazayo ebintu byabwe babazayo ebintu byabwe bano abakozi babwe otunulira buli afolooza akibaga nti babitwala mazima n'ozimba aponye site n'ebizimbe ebirala byonna by'oyina byonna nga babitwala oba babizimba otya era ezo sente ziri ludda wa gye bazijja ezo obulumu bwe betyo babizimbe naffe tugende tujjeyo tubizimbe kale babitwale biri mu transfer genda mbananyini byo era ojawulira kati ojagenda okulira nga Mwonge yabitutta obaani oba Drake okay bigenda mbakozi baabwe era bwe bityo anyway bwe kitambudde ngega agatambula e Kampala mpola mpola tetugenda kusukkawo namba emu ndowooza tukwatagane abaana bazzeeyo ku masomero bazzeeyo time eno si nnyangu abaana bazzeeyo ku masomero naye nga ensonga bwe zityo bwe ziri naye n'abakyatudde era bangi bakyatudde abantu bali bubi Sakozi mwebale nnyo mwebalire ddala